bwe tubadde tutegeka festival nga ngeremeddeko twatuukirira ministry ey'ebyobulamu mu kifo ky'okusazaamu festival kyova olaba nti ffe yali esigaddewo ne batuwa measures bwe tuba nga tuyina coronavirus ng'esuubira okujja mu Uganda. Biki bye tulina okukola ku event yaffe okusigalawo mu ezo nga tuyina abantu okuyingira mu mulyango nga tubawadde akadagala akayambako okutta obuwuka mu ngalo, nga tuyina bonna okubakebera abayingira mu kivvulu nga tebayina buwuka kusiiga abalala, nga tuyina butoilets bungi bwe tulina okuteekawo olw'embeera z'abantu bonna okukozesa butoileti nga butono, era byonna tubadde tubituukiriza nga bwe biri. Naye mu kubituukiriza ne mu kubisitookinga tuyina sanitizer mungi gwe tubadde tusitookinze for coronavirus ow'okuwa abantu ku Saturday. Naye n'olw'ensonga eyo nti nga twongeddeyo n'olw'obulamu lw'abantu tugenda kati kutandika kugaba sanitizer gwe tubadde tutadde mu stock ow'okukozesa ku festival. Tugenda tandika kati campaign ya kugaba sanitizer mu bitongole na mu bantu awali abantu abangi okumukozesa, kubanga tusuubira nti we tuna resuming okukola festival sanitizer ayinza okuba nga teyeetagisa nnyo oba nga teyeetagisa mungi nga gwe tubadde tusitookinze. So Abannayuganda abali mu bwetaavu bwa sanitizer tumulina kuba twabadde tumusitookinze mu bungi. Tujja kusaba basobola okututukira batutukire tusobole okubawaako ku buntu buno, ku budagala buno, then naffe tugenda kuba nga tutuukira obutale obw'enjawulo okuba nga tubuwa sanitizer.